Okay, ku celebrity twaka kwetuli olunaku lwaleero twakikubye chap. Bannaye bagamba omwana yagamba nsimanya bwo bingi byofuna ate mulowooza maama tebamuwadde ekyombo ky'emmotoka mpya tuku maama wa Sharitah mutaawe Mazzi Mawanvu ku introduction salamu y'olunaku lwaleero bamuwadde emmotoka Kapyata ntukutukutu muganda wange so emmotoka mpya tuku okutwalira wamu so muganda wange siyagamba nti bayagatirira era maama agenza atuulemuko jangu tudde ku ludda luno mpola tuyitemu ku ludda luno wano abakulu batuddeko mmotoka eno batandise oginyumirwamu emmotoka egulawo taata nguzigulirawoko wangi taata mwebale sebu gye bweri kusebu kale sebu mwebale kuzaala ono Meja Tamale Fred Lwanga omwana akufunye amuwadde emmotoka muto wange anzire mabega Sharitah mutaawe Sharitah kino kiva kukivudde kuki era nze muko bannange omuko owulira otya ku lunaku nga luno kuli essanyu muto wange okulaba nga maama amwonyeza okutambuza booda ekyombo bakireese baleese ekyuma maama wakusowola bw'okyulamu owulira otya muli munda bane mpulira bulungi mpulira essanyu yonna ennyogoga nze mbadde n'ebbugumu naye kati mpulira ligenze mutandise ogiwoomerwa okitegeera n'abalaba ku lw'ensangi wano emotoka zajja dda soka tuwulire wamu omuntu ng'akajja mu motoka alina owulira atya of course awulira bulungi kuba emmotoka si munnyo nti ojagenda wali ku dduuka oweeyo ebibiri bakuwe olw'okwagala okusimbula amangu ayagadde atulinye naye nga kyemmanyi kiri kimu handbrake yiye wansi awo girinye kweveeyo bwete bwevaayo owaaye ogiwulidde handbrake yambigere njiwulira etambula eti yalivuga booda engalo ulululu akalulu bannange essanyu lya maama n'omwana muganda byonna katwebaze mukama olw'olunaku luno omanyi bayibuli gye tusoma mulimu awagamba he's the god of second chance kati mukama waba awadde scientist second chance ekitiibwa kimuddire katusabe buli kimu kigende bulungi obudde omukulu asiimye addeko emabega nga bwenzi nga olugi lugule antwaliremu omukulu lindako nzigalewo olugi kati siima busiimi ogiwulira otya ngedde emabega gifiringa bulungi bwatyo ngedde emabega emmotoka ya maama bagigulite maama mukolo guno olunaku olwaleero omwana yenna olina okuba ku my brother nze nagambye olunaku olwaleero nze omukolo nguli wakati bwengusogojjola awo emmotoka nga bagitwala wano nga bagitwala nga bwenjigoba ngaawo nga ngisiibula egenze eriko ekirabo kya maama ku mukolo guno wulira essanyu gwe akakati ekiriwo muganda wange nga mpuuzika olunaku olwaleero omukolo gubadde gw'amaanyi gusombye abantu bangi nnyo owenjogerera nti ebikyagenda mu maaso ku mukolo wano nze nkyatambula mpolampola jangu abo nga bwe balengeza nti nze ate omukolo nguli makati omukolo gwo nguli makati tewali kwebuzaabuza simanyi oba ki naye nga ye emmotoka tugifunye kiki tinofuna ebirala byonna tubifunye so kati gwe ewammwe baali baleeddeko ku motoka kukakaliya maama nga bamuleetedde ekirabo ky'emmotoka so my people you should join me and subscribe on my YouTube channel Celebrity Track UG naye nga kyoma kiri kimu nti ekyama kya Rema Namakula kyekigenda mu maaso kyolina okukola kiri kimu to subscribe on my YouTube channel keep watching buli kimu nga bwengenda okikuweereza muganda wange tova ku Celebrity Track tosagasagana muganda wange wano tugenda ku reception muganda wange kati wano mbakoze ntya mbasiibudde temuvaako mubeereko mpaka nenca n'olundi